Kano ke kadde kennyini we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde ewezeza millimeters 19 n'obutundutundu 2 so nga ate mu ggulu zaabadde ziweze millimeters 12 n'obutundu 4 ate yo mu Lira zaabadde ziweze millimeters 4 n'obutundutundu 3. Enkuba etonye mu bitundu ebyo eby'e Kampala n'Entebbe tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe y'olunaku lw'enkya. Bwe tweyongerayo mu maaso ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba mu masekkati g'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga eggwanga lyaffe lyonna enkuba ebadde etonnya awamu nga ebitundu ebisinga obudde bubadde bwa kinnyikagobe. Embeera eno yavudde ku mukubo gw'enkuba okubeera nga gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa omunga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eyo mu bukiikakkono okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu Kabaale. Embeera eno esuubira okweyongera era ng'enkuba esuubira okweyongera ne mu biseera eby'olweggulo nga n'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 29 ate byo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 nga okukosa n'ebitundu ekyo eky'omu Kabaale ebbugumu lyekirusuubira okubeera ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu Lagos, Addis Ababa, mu Nairobi awamu ne mu Moscow tusuubirayo oluwandaggirize kyokka nga mu Moscow obunnyogovu bukyagenda mu maaso era nga n'ebbugumu lituukidde ddala ku degrees 11 ate eyo mu Cairo tusuubira nti akasana kajja kwememula ng'era ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 39. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Ebisingako awo oyinza okugenda ku lutimbe gaggadde olwa UBC era n'obyeyongeza.